Mu nkola eya kibi kigwana wala, Omulangira Nakibinge akubye Mpuuga omusumaali mu mutwe ne gurupu ye eya Democratic Alliance bw'abagobye mu maka ge. Seetaaga kubasisinkana, saagala kwesembereza byonziira. Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri, ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro, kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Jjanyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olubootuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 Timo Property Consultants balina obumanyirivu ku nsonga z'ettaka. Bakola land surveying, title processing oba okugoba ku byapa. Bazimba amayumba amapya wamu n'okuddaabiriza ago amakadde omuli okusiiga langi n'ebirala byonna. Bano era bakola plumbing, ebyamazzi. Balina greda ez'amaanyi ezisobola okubeera nga zisenda oyagala wonna bakusendere okusobola okubeera nga bagradingawo bulungi nnyo. Bakola emirimu emirala nga boundary opening n'ebirala bingi nnyo ku nsonga z'ettaka. Bakyalireko ku bibanja byabwe ku TikTok, Facebook oba kuppa ennamba wano ku mboozi eno yennyini obakubire omanye ebisingawo. Mpuuga adibye ne Democratic Alliance ye era atandise kubeera nga yeesiba bwesibi ku bantu. Atandise n'okubeera nga obugenyi abupanga nga bw'onoobeera awo kati kwezi kati nga wano mekwesese mba ndi awo nti waliwo abakwagala wali ogenda okutuuka gwekubuuza baani Mpuuga ne banne bazze tebali ku appointment nti oba nabayise banjagaza ki, mubagambe siriiyo. Awo Shirayim agenda n'abaga nti abagambye nti taliiyo. Kakati munnange Mathias Mpuuga waali muganda wange akitegedde nti yayokya olunaku lwe yalya ebitaano, yayokya kye bayita okwokya. Mpuuga ono jjukira nti abantu baali bamwogererawo abangi we basonga muganda wange nti Mpuuga bampuuga abo, naye oba oli ffe abamu nga nange mwendi nga tulowooza nti waayo abasajja bayinza okuba nga beddako kati nga bali siriyasi, kuba balabika nga bali siriyasi. Ate batugamba bayivu, batugamba nti be bateeketeeke, batugamba okubawa obwami. Yagamba sime bamuwa obwami ng'alina emyaka emeka, yagamba 20 yagamba nti aludde nga mwami. Naye obwami muganda wange waliwo we bukoma. Kati gwe wowulirira bino munnange kimaze okubeera nga kikakasibwa kubanga baasone batulimba abandi batugamba waliwo omuntu omu yabadde agamba mulimba tannagendayo wa yagenzeeyo. Gwe muganda wange ampuliriza ojja kwebuuza wa munnange Mathias Mpuuga ne banne mu Democratic Alliance yaabwe nga tebeesitula okugenda ew'Omulangira Kasimu Nakibinge mu maka ge, bwe batyo nga bagendayo munnange ate babakkiriza okuyingira. Tebabakkiriza kuyingira kati okusinziira munnange ku nsonda ezeesigika era nga zimaze okukakasa nti kituufu, kubanga omuntu omu yabadde agamba mutulage ku bifaananyi tulabe, mutulageyo ku bifaananyi tulabe. Muganda wange baakonkomalidde awo ku geeti
amasimu negakubwa kwegamba ow'ekitiibwa mbwakubira abanene bamugambe omulangira nti Mathias Mpuuga waali awo omukulembeze omuteeketeeke ne banne bazze okubeera nga bakukyalirako bagwa bugwi kwegamba obugenyi bwakutuga butuzi bw'oba oli awo nti baabano bazze kubanga bakimanyi nti oba oli awo bwe banaakola enteekateeka ojja kubadingisa kati kabajja oba oli awo okwatibwe bukwatibwa nsonyi bagambe kale kambalabiko wano katono mu ngeri y'okunyooma kati munnange bwe batyo batwala akanyoomonyoomo kaabwe ew'omulangira Kasimu Nakibinge Dr. Kasimu Nakibinge aba Democratic Alliance pulezidenti waabwe Honorable Mathias Mpuuga wamu ne ba associates be bwe batyo munnange kyabaweddeko oluvannyuma lw'okubeera nga babaganye okubeera nga bayingira okubaaniriza mu maka ag'omukulembeze mu busiraamu omulangira Dr. Kasimu Nakibinge Kakungulu naku ntono nnyo eziyise amabegaawo eggulire sipya nti lyabaddewo nti obaka breaking news nedda munnange ensonda zitugamba nti Mathias Mpuuga ng'awerekeddwako Michael Mabikke buli lyensoma nga mugamba baalyose Henry Lubowa Samuel Lubega Mukaako n'abalala munnange bwe batyo nga beesitula bagenda okubeera nga bakyalira Dr. Nakibinge olwo nti bagenze bafunye akasonga ke balina okubeera nga beekwasa bagenze okukungubaga okutwala okubagiza kwabwe bakubagiza omulangira ku lwa maama we Saara Namusisi eyafa mu Desemba w'omwaka oguwedde katwala emyezi 2 giyitawo bagenda bakubagize myezi 2 banoonya akasonga so katugendeyo tumukubagize bayiseewo munnange nanti kakati kumbe abakulembedde ku mutwe gwe kuwandiikiddwako 5 ebyo bizitowa muganda wange kakati munnange jukira nti ku maka g'omulangira waliwo basirikale ba UPDF be bakuumawo security eri ggulugulu kakati olwo omusirikale ababuuza nti ate kiki nti tontegeera tomanyi nze Mathias Mpuuga kutegedde w'ebitaano ate kyotekako kyaki nti oyo tomumanyi ye Michael Mabikke ti owenkwe ti ate kyotekako kyaki ti ate muganda wundi Samuel Lubega Mukaako nti oyo tomubuulira mumanyi oyo mumanyi mutegeera kakati munnange omusirikale yagamba nti ate okusinziira ku bantu bozze nabo kitegeeza nti obeera olina tumalina okwekengera ebyaddala oba ofuuse suspect kakati olwo agamba kamala okugenda okubuuza ddala mulina appointment nga sirina kyemmanyi munnange bamugamba kale katuyingire wano nti mubeere awo wabweru kakati bali ku geeti n'ebirabo ssebo basitudde ebirabo omuli amatooke batutte amatooke n'ebirala enkoko olwo munnange Mpuuga akitegeera nti bino birabika bigenze mu appointment of which tetugirina kati olwo akoze olukujjukujju ng'era mwamulaba wali mu kuziika Sseggirinya mu kisaawe akwata essimu akuba halo oba akubira baani nze ow'ekitiibwa Mpuuga ayogera oluzungu olulungi munnange nga osobola okuŋŋambira ku mulangira nti tuli wano ku geeti n'omukubira n'omugamba tuli wano
nga kikalubomuuko. Mubadde mulina appointment? Omuyivu kituuka kitya okuba nti omuntu omuyivu ku leve eyo ogenda ewantu nga tulina appointment? Munnange eri Nakibinge omulangira bamutegeeza, omusirikale amugamba asindiseyo obubaka, agamba siina bemmanyi bagenda kujja wano, kiki waliwo ekizibu ekiguddewo ekyamaanyi, tibazze kubagiza, bazze n'amatooke n'enkoko. Siina appointment yaabwe era tewaliwo arrangement yonna yonna ya meeting eyo. Kati munnange Empuuga ne ttiimu ye bwe batyo babategeeza nti temulinaawo bugenyi, era essaawa eno tubalaba ng'abantu ba trespassing. Bakubiddwe obusimu nabo munnange bamugika sooli ku geeti, ate era bagenze kumugamba, kitegeeza ati ate ffe okumukubira ate kiba kirala kuba bagenze kumutegeeza. Bwe batyo omusirikale akomawo abagamba nti bannange ng'ate balina ekyokukola. Kati olwo omulangira Nakibinge naye ng'ategeezaako omuntu omu, tegeezaako ku muyambi w'omu ng'amugamba nti nze nkimanyi bulungi nnyo nti Empuuga oyo owa Democratic Alliance ne ba-officials babadde azze nabo babadde bagezaako kunnyingiza mu byabufuzi byabwe ebitankwatako ate byekisikiririzaamu olw'okubanga bagenda mu kalulu ka 2026 olwo bajja beekuusekuuse eno kwegamba bafunewo ku mbeera nti n'obula n'omulangira yabaaniriza ŋŋaanye, era n'agamba y'ensonga lwaki yagambye okubasisinkana kubanga babadde bamwagalako masannyalaze ga 2026 n'agabamma. Munnange Nakibinge bwe tumanyi obulungi ennyo ataluma mu bigambo bye naddala ku nsonga z'enguzi, akimanyi nnyo nti ebitaano Mpuuga bye yagaana okubeera nga azzaayo bye yeenyumirizaamu zaali ssente za muwi wa musolo, era n'abyezibika. Kati olwo mu kubyezibika agezaako okubeera ng'anoonya obuganzi, kwegamba agezaako kubibaakinga, akozesa abantu abalala. Amasannyalaze agajja eri wali eniskiini kati agatuttewo omulangira oye nti nze eyo siriiyo ate. Kitegeeza nti singa yali muntu mulala katugeze ne kijja buzi nti Robert n'agivuga, Bobi Wine n'agivuga okuva emagere wali n'agenda n'akonkona, baggulawo buguzi kiki obadde ogamba ki? Naye kati wano mu mbeera efaanaganako bw'eti nti omulangira mwetegefu okubeera ng'akolagana n'omuntu yenna nga mwerufu era nga ku ngalo ze tekuliiko bikolwa bya bubbi nziro, yenna asobola okumwaniriza ne mu emergency. Naye kati mu mbeera efaanaganako bw'eti ey'okubeera nga oteekawo olukungukungu olugezigezi gw'obala kino kati tugende tumukubagize muganda wange myezi 2 kasookedde nga oli afiirwa gweopulani gagenda kubeera ng'okubagiza ani gw'otwala ng'emmome. Kakati munnange Mpuuga okuva lwe yatandika ekibiina kye abadde agezaako nnyo okulaba nga afuna political support okuva eri headquarters eziwerako ez'ebyobufuzi wamu ne cultural organizations okusobola ekintu ky'okufuna omuzinzi. Naye gw'olwo munnange yanookinga ku lwazi ogenda okukyalako ew'omulangira Nakibinge nga tamaze kubeera ng'afuna appointment nti ne bwe yaligezezzaako okubeera ng'agifuna era yandigaanye okusinziira ku bigambo ebyamuvaamu ng'ategeeza omu ku bayambi be nti abo banjagalako masannyalaze baagala kuba kati 2026 etuuse olwo baagala okujja okunnyingiza mu bintu byabwe ebyobufuzi nti banona masannyalaze wano. Saagalira ddala. Mpuuga
ayokyezza emirundi mingi nnyo era ebintu bimukubye nnyo. Ekyo kiri awo bakyeki njoza kikyakasembayo eky'omulangira okumugoba ne bagenda n'enkoko zaabwe n'amatooke. Mujjukire mu kamiitingi k'ekyalo ng'ategeezezza abantu nti ye yaleeta yabalaga Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamugamba olimbaani. Eyo ne bamukola ki? Ne bamugoba. Mu kuziika Sseggirinya ekintu kirina engeri gye kyakola ki? Gye kyamwokyamu. Ye n'alowooza nti asikowalinze naye nga kyamwokyera ddala kubanga ne Buganda obubaka yabuweereza eri ewaali omufu. Kati ebintu bizze bimwokya emabegakaawo Democratic Alliance ye. Already era kyekiti mwatambulira yakonera awo kwennyini ku lunaku lwe yakola ki? Lwe yagitongoza. RNC ne yasooka omukuba nti birds of the same feathers, nti ono nange yanyiga 5 nange nenyiga akasimu. Kati bw'obba tubbire ku mutendera guli kwatagana n'abanene mubbire ku mutendera ogusingako katugenda kubba. RNC bapanze okugenda okukyankalanya okuziika baatuukayo ne babeera overwhelmed. Kakati muganda wange oyo kye bayita relevance, naye bino si byakwogera bwogezi wabula tulaba bulabi. Ensi society yo ekulaba etya? Kubanga society si gwagibuulira ky'oli, society erina okubuulira ky'oli. Kati society muganda wange empuuga bwetyo egenda emuteeka maka ku ŋŋunta, emuteeka waaja mu bitiibwa bye, mu masuuti ge nga bba bakulembeze abatendeke n'oluzungu lwabwe olungi. Batuuse n'okubeera ng'abantu babalowoozesa nti abantu b'amasuuti abo by the way bampuuga boononye nnyo amasuuti, kuba abantu kati bagamba nti abantu b'amasuuti abo tebana kye bakoze, abantu b'amasuuti abo ab'oluzungu abo tebana kye batukoledde. Kubanga ffe wano e Uganda oyita kulimba nti omuntu alina kumanya luzungu okusobola okukolera oluguudo wali. Era singa buli mubaka asobola okuteesa mu lulimi lwe wali ne bavuunula, weesanga nti Parliament era esobola okutambula. Naye lwakuba nti munnange ebintu babitwala bwe batyo nti kubanga babikwatanga bikwati. Kati bwati munnange empuuga okusinziira ku nsonda nkugambye nti bino bibaddewo ennaku ntono eziyise emabega, naye waliwo ababadde babiwakanyaga bagamba mutulage ebifaananyi mutulage obutambi, naye ng'ensonda munnange zikakasa nti omusajja baamugoba. Omulangira Kasimu Nakibinge yagoba Mpuuga ne banne Samuel Lubega Mukaaku bonna yabagoba. Michael Mabikke, Henry Lubowa yabagoba. Ye ne bagenda baba batunula batya. Kwolwo bakitegeera nti ekintu kikonye bannange. Bwanika teyaliiko.